tugende Katwe. Hey. Tuyitemu Katwa wansi mutawa obangambye waliwo babadde wansanso. Hey. Tukirire bwe tuyitemu katale kalyake Katwe. Ninawo omukyala awo mama fish nagedde ngagenda kwogera n'abebennyanja abo nagenda bakunganya ayina abantu omubumba mwe bali omwo mwe bali omwo era mwesaanyi batandise okukola waliwo wana bali mu ddagala awo so Katwe tugenda okukola olunaku olwo nyambadde nti ampita ate bayi buli kitundu n'ennyambala yawo engeri gyogenda ate mbakazi abakulukulumu nyina kwambalanga n'okusikamuko ne lukkamuko wansi kitegeeza nfuneyo oluwanvuko n'ofunamu oluwanvu kati bwe bambuuza oli mufumbo nga ndi mufumbo kati ate kano kajja tukolera nga tugenda nayambuka ali emakindi awo ku balakisa waliwo abavubuka bangi awo muzigalaji omwo omugala ate bugenda mu galaji kakube kanfune ekiwa bagambe nti kati kyona lebo tomanya nyizo kigwako nga kitamidde andi amanyi nti sitamira kakati kanfune kati nagenda kwambala nina bye baŋŋambye ku Lwokutaano wali ludda ku Lwokutaano wetwava mu kunoonya akalulu ennaliwa nina gye nayitirako eyo n'emikwano gyange ntufunako wetutuula nemala nenzira ewaka n'emikwano gyange omanyi ekizibu ky'ensi kiri kimu tutambula eyo n'otambula n'otiguka naye ng'egyo tutambula gye wali abantu abakola ki abatumanyi kati oba olina wooli olina kuba n'ekifaananyi n'akimpeereza tulabeko ojja manyi yakimba nagamba nno munno bano ate mulaba ono ne SG bakwataganye ddi SG ekigogamba ngagamba ze kuyitale jeno w'ekibiina kyammwe kiri wamma twamitingako just try to byogerako ku ntambula y'ekibiina n'ekibiina butya bwe kigenda tuwa ku ssente nagamba nno si gwe gukola ki guno wonaddamu ebyo bibuuza nagamba si gwe gusoose ekyo si kibi okubeera ngamba kola ki ngamba laba yaŋŋamba nti mulina akamotoka kemwejjiramu ka bbulaaka nze si ya mukulu ate nayo si mmotoka ki siiyo musooka mu kabaala male mugende emmanjo era nemugamba kubanza bwe yabimpeeza ne mugamba ndowooza waayi abantu luza banoonya connection ndowooza mukamaabwe mu kibiina baafuuse ba mukwano ngamba kyaka kisukka mu mukwano bano beeyagala tweyagala shati nga lava evaawo amangu ago omuntu gwe nnakalaba jjojjuzi guno omukwano n'omukulu n'abakulu mu bibiina wagufunye ddi si bannange ekyokubiri omuntu okwagala kaadi lwaki okkiriza kaadi ekutuusaawo ani agambye nti kaadi yentuusiza mayinze nga campaigning manager nja kubuulira amazima mbadde mu byobufuzi bino okumala ebbanga ebiseera bisinga campaigning manager tugenda okujja mu byobufuzi nga twagezaako okwesimbawo ne tubaako ebipremesa ne tubyesoya ne tugamba katuyambe ku balala nze sijja kukukweka abaana bangi abakazi bangi abali mu byobufuzi abamu byabalema naye ng'ekyabalemesa kyali ekyo kwegabangula ogenda weebake n'oyo gwolowooza nti yalina kaadi bw'anaamala okukumaliriza ate okizuule nti ono kituufu kaadi azina naye waliwo ataazimuwa ye akola gwa zigaba kituufu asobola okuba nga yalina kaadi naye yazigaba ogenda olowooze nti waliwo oligolowooza nti yazigaba nkumpa asoma nsome waliwo abafulumya amannya kati either ojja kugenda okumaliriza nga buli omu weebaka naye oba ng'oviiriddemu awo kimbo wasooka olindekani yabikugamba ebyo andi nze nkubuulire sooka ove kukuyani yaŋŋambye tuli mu kaseera ka byabufuzi ffe tulinako okulonda emabegako eyo omwana ow'obuwala gy'ayingira ebyobufuzi era mu kwagala abawala mwe mugirira mugenda musalaasala amagezi agenda agwa ku kitebe ekimu abaana baataliga okumuyisaamu eggaali okuva kwasemberayo ddala kati tugenda tufuna ebyembi abamu ku layini abamuyisaamu eggaali agenda afa omwana akaaba amaziga ffe tulowooza akaabira mugenzi kumba agamba tekibanga ekisa omugenzi nange kyanyambala obulwadde obuli mu bibiina by'obufuzi tobumanyi kale ekituufu kyo kiri bwe kiti kimbowa yo omuntu ye yankwananga omuntu like tweyagala byalaavu si bya kaadi nedda mukwano nze nkubuulidde mazima byalaavu omuntu omuntu akwagala mulaavu lwaki open tatambula naawe anti wakwesaazo tetwagala bigambo twewala mawulire naye nga ekintu kye tuli mu relationship ya ddala
si mufumbo ate nange siri mufumbo so tugezaako kubeera nga tukwasaganya kintu kineeno ensonga si ya kkaadi bakulimbye just nera ekirowoozo kyange twandifokasinze ku ground kuno tugere tukonvinsinga abantu baffe batwagale awo gwennyini ebyo ebintu ebibeera bye nasooka okuconsideringa nga sinnamukkiriza nga ndaba ono alina amaanyi ku ground kati nga ŋŋamba we naamukkiriza ate ngenda kuba nfukubya ebinyonyi ebiri nejjinja limu nfunye omwami ate atagenda kundikirira kuba ne ku ground abeera agenda tuyamba bingi nyo byagenda tuyamba kyeweerabidde kiri ekintu kimu ndi kakati singa bifuuka bya ddala okimanyi nti nno oyinza okufuuka omupiira ogw'okukuba ate gutya kkaadi baziwa bakazi baabwe ffe kyetufa si kkaadi anti oli mukwenafuya singa waba wakigwako nga bwe nakiguddeko golooza yaŋŋambe mu paati nti no kuyagambye nze yasirise gumanyi bantu bameka bagenda okugenda nga atambuza amawulire nga bagamba nti ono yeebaka n'omukulu okimanyi tekisobola okukunafuya mu bantu nti ono kkaadi tagigwanidde yagifuna kubanga yeebaka n'omukulu kati omuntu tayagaleko ku muntu we gwaba omuntu wadde omulebe ebbanga lyonna lwaki weebaka naye essaawa zo laavu wejjidde andi ekirala nze jagala omuntu ali potential man va mu bintu by'ekisimu ze nkubuulira kati nkole nti omusajja mumukyawe there is life after politics ojja kgenda ofuuka honorable obeere ku TV oba obeere mu parliament ng'oteesa nga ffe tuli mu gallery tukugeya abasajja banyumya so Kimbo what can I do nedda gukola ng'omuntu omukulu naye ze nkubuulidde tolina kkaadi gy'ogenda kufuna nakwebaka na muntu bwe twagenda mu vetting bakubuuza biki byokoledde ekibiina ne bakubuuza wasoma kyenkanawa empapula n'enzibawa bakubuuza ku kala y'amagulu go kati nze omukono gubadde gutandise okunsensera nze nkubuulidde kati ku nsonga z'oku ground tukoze tutya munywevu nnyo ku ground tuli ku nsonga tugenda kukuba kalulu ku ground atandise kutta mu bintu bya kisiro ye gwani yagamba nze ndawambwa gye siriyako nnyamagulu zanze wakikukubira campaign bulijjo nga toŋŋamba bintu bya kisiro vaawo naawe